omusajja asazeesaze girlfriend we emimiro paka bw'akakasizza nti afudde naye n'amala ne yeesimbamu omuguwa bw'atyo ne yeetuga. Ng'ensonga evudde ku ki? Kukizuula nti alina siriimu. Ka nkikuddiremu amagezi gazze. Omusajja asazeesaze girlfriend we oluvannyuma naye ne yeetuga, naye ng'entabwe evudde ku kizuula nti omusajja yakizudde nti alina siriimu. Embeera eno yabaddewo olunaku lwaggulu okusinza ku information we nagifunidde nga kigambibwa nti omuvubuka amanyikiddwa nga amannya yani Mayanja Umaru. Yes, omuvubuka ye Mayanja Umaru. Kigambibwa okusinza ku information omuwala gwe yasse ekyansobedde alina amannya 2 gonna nga ganjawulo. Amanyikiddwa nga Namakula Sumaya ate neera still aka ng'amanyikiddwa nga Nakijoba Jackie. Kati simanyi ettuufu lye liriwa naye okusinza ku information gyefunye amanyikiddwa nga Namakula Sumaya, abamba muyita Namakula Sumaya, abalala Nakijoba Jackie. Omukyalo ono abadde alina saluuni mw'akolera era kigambibwa mbu omusajja okusinza ku information gye tufuna nti yeekebeza siriimu olunaku olw'eggulo. So enkeera ekikolwa kinene lwe yakikoze mbu omukyalo ono akwasaganya mirimu gye mu saluuni era omusajja ono nga yakomyewo n'agenda n'akubira mbu girlfriend we ku saluuni gye yabadde okusinzira omukyala gw'akola naye ku saluuni we yanyumiza emboozi eno. We yamukubidde n'amugamba mbu jangu okime ssente ze tugenda okukozesa okubeera nga kola ki tulya ekyeggulo oba okupreparinga ekyeggulo. Mbu neera essimu y'omuwala ono yagirese awo ku mulimu ku saluuni w'akolera asobole okugenda osooka sinka ne boyfriend we mukwasaganya ensonga za ssente ndowooza zanaafumbamu ekyeggulo. We yagenze essimu yagirese ku kyaja ku saluuni w'akolera asange boyfriend we. We yagenze mbu yaluddewo okubeera nga akomawo. Ono omukyala amukozesa yagenze okulaba akaseera kagenderedde takomawo. Ko ye ono yagenze wali eri ewaabwe we babeera bannanga takomawo. Ate ku saluuni emirimu gikyagenda mu maaso. Mbu omukyala ono ne yeesitula agende ku muzigo we babadde babeera n'akonkona. Mu konkona omusajja n'amuddamu nti gyali eno tuli bulungi, agenda beera nga akomawoko, however agenda kukomawo leeti kubanga tugenda ffe kukola ki tugenda out. Mbu yamugambye mbu tugenda naye out ku KFC okubeera nga tufuna ekyokulya. Omukyala amukozesa mu saluuni n'agamba kale okiba bwekito ye n'addayo ku saluuni. Kumbe omusajja yabadde amaze already okubeera nga atemula girlfriend we. So mu kugenda wayiseewo ebbanga neera ono omukyala kwe kukomawo yagenze owulira ensasagge eri bagamba omusajja yeetuze. Ogenda okebera omusajja yeetuze nga boyfriend wa omukyala gw'akozesa bagenda okugiraagira we bati mu nnyumba ng'omusajja yamaze dda okubeera ng'asalaasala girlfriend we ng'amulanga ki mbu yamusiize akawuka ka siriimu. Eno information egenda eri buli muntu ndowooza alabye vidiyo eno. Leero oli mulamu enkeera tomanya kiyinza kutuukawo. Nga wentera okukigamba nti oyinza okugamba yes gwe ne girlfriend wo buli omu alina oli committed, buli omu ali faithful eri munne ate mwenna muli negative. Naye tomanya girlfriend wo yayinza okubeera ng'abaliga oba gwe kennyini ng'obaliga. Omu ku mmwe ayinza oleetera omulala akawuka aka siriimu. Naye kyolina okumanya nti akawuka aka siriimu kasobola bulungi nnyo okubeera nga kali treated neera osobola okatreatinga ne kafuuka dormant mu mubiri gwo. Ekyo ekisinga okubeera ekikulu. Bantu bangi abalina akawuka ka siriimu nga kati w'omukebera n'otestinga HIV oba yatutestinze musaayi kutwala mu byuma eby'amaanyi results zigenda kukomawo nga ziraga nti ali negative olw'ensonga abadde amira eddagala lye nga walina okubeera ng'alimira ng'akawuka kafuuka dormant mu mubiri tewaliiwo kye kakyasobola kukola takyasobola kulwala bulwadde oba osimanya biki n'ebisigadde ng'ebyo. So osobola bulungi nnyo okumira eddagala paka akawuka kwe kafuuka dormant. Omuntu ofuna akawuka aka siriimu tekitegeeza kutta munno, tekitegeeza kufa, tekitegeeza end of life kubanga bantu bangi balina akawuka aka siriimu ate nga bafudde accident. Bantu bangi ate abatalina akawuka ka siriimu nga babakubye amasasi. Abalina akawuka ka siriimu ne babeerawo ku nsi emyaka n'emyaka. Tulina Aloysius Matovu Joy ndowooza abadde n'akawuka ako okumala emyaka egisukka oba mu 3 agamba 2 myaka mingi nnyo gy'abadde n'akawuka aka siriimu. Nera nga ye kati mbu w'omukebera tekakyali mu mubiri kwega kali dormant. So kubiriza muntu yenna bambe obutakola kikola kifaanaganako ng'ekyo just in case ng'ofunye amawulire agafaanaganako ng'ago.